program Kalumanywera mugana nga atuliriza tugenda mu maaso mpola mpola era nga yatandikira wano twenga tweyunga nate ku series zaffe zetuzze tujja tutambula nazo zitambula zitya era twakomawa munafa atuiza twogera ku musajja kabaka amayiddwa nga Henry ow'omunaana ow'eggwanga erimayiddwa nga eryabungereza eyafuuka ensonga omukwabe tugamba nti omunenge bashepinga kye tuyita eddiini ey'enjawulo okuva mu Bukatuliki ayinamu nnyo omukono Anglican ayinamu omukono oba kiyita Church of Uganda nenno ebimwogerako biyitirivu nnyo nyini ddala betuli mu kuba nti tulaba mu kaseera kano kennyini n'olw'ensonga eyo gamba munno abadde akusindika abadde agamba mbuki mugambe obudde butuuse tubeere nga tusimbula wetokoma omungi atuwuliriza mu program yaffe eno Kalumanywera nga tulaba omusajja amayiddwa nga Henry ow'omunaana bye twalaba twabitegeera tulaba omusajja avudde agambye nti ayaga kubeera kabaka ow'ensi yonna nga yasinga amaanyi ayaga kubeera kabaka nga gwe batikkira ne bagamba nti nno gwe okulya n'Obukatuliki mu nsi yonna gwasinga eddiini mu nsi yonna ayagala okubeera kabaka ow'amaanyi buli omwogereko abaana abaliwo n'abaliddawo bonna bere nga bamumanyi nga tebamwerabiranga kati no munnange twaleka tumaze okulaba kabaka ono ng'azadde abaana ab'enjawulo naye nga abaana bazadde ebyaddala buli lubuto lwafuna omukyala amayiddwa Catherine mukazi we muneruvaamu yazala omwana ob'obuwala gwalina amayiddwa nga Mary naye nga abasinga obungi abazaalanga bafa bufi abala bazaalanga bafa abala bamala just ebbanga ttono nnyo ku nsi wikisinga 2 ne bafa kakati nno kino omusajja tekyamuyigula ttama kuba mukazi we yazaala omwana Mary n'asanyuka n'agamba kitegeeza azaala omwana sookuba nti abeerawokko munnange jjukira nti yali agenze mu ggwanga eryabufa gyeyo naye nga tanakuba nti agenda yayatasa okuba nti alabankana nga bwe twagamba luli yalabankana era mu kulabankana yayagala oba yagwa mu mukwano n'omuwala omukobe ogamba nti ba ladies in waiting abayambako n'abakyala okuba nti munnange ensonga ze zonna ziggwa bulungi abaana betugamba nti abaana ab'obuwala abatambula ne n'abakyala abamulabirira buli kimu omwana oyo amanyiddwa nga Elizabeth Brout ono munnange atuliriza twamwogerako ko katonotono nekyo oba tumunyonyokeera y'omu ku abo betuga nti no ladies in waiting kubanga ali mwana yakulira omwo ne bamuteeka mu lubiri bwennyini abeere nga alabirira n'abakyala gwe tuyita Catherine of Aragon yali muwala nga mulungi ebyaddala kati kabaka ono ngaegati yalina empisa za kitaawe ez'okwagalayagala amaze okuba mukazi we tamuwa mwana wa bulenzi naye ate si kye kyokka kuba kino kyo yakikolanga mu bwenzi yakikola kya bwenzi okwagala omukwala omukwabo abalabirira ate mukazi we kati munnange ebyaddamu musajja mukulu ono wayagala omuwala ono ebbanga no lyagenda ng'amwagala mu bubba we yasitulira n'agenda mu Bufalansa ojika yagenda mu Bufalansa bamuyita agenda mu Bufalansa bali nga basayininga endagaano ez'enjawulo ez'okuba nti bajjawo okuba nti balwanagana kakati munnange ng'ali eyo kigambibwa nti nno omukwano gwabwe guno nono omuwala Blount Elizabeth gwamala akaseera yaffe yazegambye ezo omunnange nga beekweka nti bigenda mu maaso era kabaka yatamba n'agenda mu Bufalansa aba aliyo mu kulwanagana ebyali omu abitegeera ate yalagwa mu mukwano n'omwana omulala amayiddwa nga Mary ng'ali eyo mu Bufalansa kabaka ate omwana gwe yali ayagala kabaka wa Bufalansa yali mu biseera ebyo Francis asooka kyova yagamba nga Mary tino kamalaya kaako nakaagalako kabaka naye ate n'akaagala ekiro kakati bibino betwogerako nti nno omusajja ono bw'ava mu Bungereza yaleka omukyala ono amayiddwa nga Elizabeth Blount ono wamuleka nga bali bagalana ye n'agenda ku sayidi eri bw'agenda eyo ekyaddirira mwana muwala ono ng'avaayo bulungi nnyo ng'ayogera nti bannange agamba nno kalidinaali gwe yaleka eno mu ggwanga erya Bungereza amugamba ssebo manyi ndabika ndittu erya kabaka era omuwala ono kye baakola baamutwala mu kaala eyo ne bamuteeka eno bagamba beera eyo togeza n'okyogera kikooti nno kaba olimu odittu lya kabaka okyogera otya tunabika tutya mu maaso ga n'abakyala era munnange omwana yakkiriza n'agenda n'asirika eyo mu nsozi n'amuteeka ku kyalo eyo n'akulizayo olubuto lwe mpola mpola kakati muganda nga mpuliriza kabaka agenda okudda ku butaka mu ggwanga oba mu bwakabaka we oba Bungereza munnange yabuuza omwana muwala ali ludda wa Elizabeth Blount aliwa omwana gwe yalabanga ng'akuuma mukyala we
alabirira mukyala we n'abakyala Catherine gwe yabuliranga ebyama byonna emukwatako, gwe yamuliranga omwana wabuze omwana w'obulenzi, gwe yamubulira n'okubuulira buli kimu nti obulamu bwange buli matigga, kubanga bwe mba siwadde mwana mulenzi Kabaka ebyaddala ofumbo mbeera sirina. Kitegeeza nti nno olwalayina ejjo ebegenda kuba nti efa, Kabaka akkiriza oba gaana. Ekyakola Kabaka n'abasajja abonaku ennaku zino ezaleero va ku biseera bino bibagayaka n'omukyala naye asobola okusikira emmaali oba omusaayi, bati omukyala tasikira musaayi enewe, kati buli omu afaayo nnyo okuba nti afunye omusika, kye bayita omusika. Ate mbwa Kabaka kisukka, kubanga jjukira bo entebe yansikirano, giveeko nagituuleko. Kakati mu biseera ebyo baali tebagalira ddala kuba nti omukazi akwata enkasi, kubanga baali balowooza nti abakazi baali nga banafu nnyo. Kati muganda wange Catherine mukazi wattu ono, ebizibu bye byonna okubonaabona kwe kwonna yeebuuliranga omunywanyi, omukyala yalinga amuyamba, kumpi bafuuse nga baluganda, gwe bayita Elizabeth Blount. Munnange Elizabeth akawaŋŋamula nti nno yali afunye ettu ng'ali lubuto, ate ng'olubuto lwa Kabaka. Baamugamba nti okakasa, nti nkakasa, nti okikakasa dda, nti nkakasa ddala. Baamutwala mu nnyumba eyo n'abeera eyo n'akulizaayo olubuto lwe mpola. Kabaka agenda okudda nga bava mu lutabaalo, bava kusayininga endagaano mu ggwanga lya Bufalansa. Muganda nga mpuliriza, yabuuza omukyalo ono gy'ali, kubanga ng'omuntu gwali yoyagaddeko era bw'otuuka ate ng'akola mu nnyumba mu nnyini osooka ne weebuuza gy'ali. Bamugamba taliiwo, n'agamba yeetaaga omulaba, n'amugamba taliiwo, n'asukanidwa ku ddoboozi. Kabaka tebamulaba mu kamwa. Munnange Kabaka nga bamuwalawala. Kakati omukyala agenda okubeera eri gy'ali, laba omukyala azaala omwana. Bw'azaala omwana ono okusa Kairinaali yali amuyitanga bastard, kubanga yali mwana wa kibi gwazadde bweru w'obufumbo Kabaka. Kati omwana ng'ali eyo, Kabaka okomawo abuuza omukyala aliwa, akandwa ku ddoboozi baga ati kale Kabaka katukutwale munnange, osiimye tukutwale gy'ali mwana muwala. Era munnange ono nga nkoze Katonda yamabega yazaala ng'enaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1519. Blount ono n'azaala omwana omutabani owa Kabaka yennyini. Munnanga mpuliriza, Kabaka bagenda omuleeta ng'ayagala okulaba ng'alaba ku mukyala, tamanyi nti yazadde omwana. Ayagala kulaba omukyala bamuteekawa, yazza misango nandiki. Munnange bagenda omutuusa mu maaso g'omukyala ono Blount Elizabeth, ng'omwana ono takalimu okukaaba, agenda okutunirya okyenyi nga kyabahenwe bennyini. Omusajja nasooka asiriikirira, omuwala yali amanyi nti oba Kabaka agenda kunyiiga. Kabaka yakuba omulanga, ono omulanga gwali gwa ssanyu, ng'alaga essanyu ng'afunye omwana ow'obulenzi. Munnaffe atuuliriza. Kakati nno ono omwana newankubadde yagambanga nti nno tamuzadde mu bufumbo, bati yasanyuka nnyo kuba azadde omwana. Era nave n'agamba nti nno ebyaddala ono omwana gw'azadde kiragira ddala nti ye asobola bulungi nnyo okuba nti azaala abaana ab'obulenzi ate nga balamu. Ekitegeeza ani aliko ekikyamu, ekitegeeza mbu mukazi we yalina ekikyamu. Era n'akwata omwana, mukwata omwana ne basooka bakuba emizira, ne bakuba fireworks z'ebiseera ebyo, ne bakuba ebiyoliro, ebipiira mu kkubo. Kabaka ayaniriza omulangira, era omulangira ono yamutuuma Henry Fitzroy, bw'atyo yamuyita Henry. Era agamba nti nno kasita oli kula nja kuwa oba Duke of Richmond. Munnange ampuliriza, abantu bajja ne basanyuka ku olwo, ne banywa, ne balya, ne badigida. Kale ekyewuunyisa nga bali mu lubiri, ne n'abakyala yajja newankubadde bali tebamuyise, n'akwata egiraasi n'agamba nti nno kale tunywemu ku lw'omwana azze mu lujja luno, omwana ow'obulenzi. Era wamala okutositinga n'afuluma n'agenda. Abamu basigala basanyuka, basigala babinuka. Kabaka n'agamba binuke okumala wiiki nnamba, kubanga bafunye omwana ow'obulenzi mu maka gano. Nejjukira ekintu kiri kimu nti ono ne bw'oba osanyusa otya, Kabaka yali akyamunyigamuko, kubanga yali tasobola kubanga ali entebe, kubanga tiyamuzaala mu mukyala mufumbo. Omukyala we yali akyaliwo omufumbo, tanakuba nti afa ate afunye omukazi omulala ebbali gwazaddemu omwana. Kitegeeza ye tasobola kubanga alya entebe. Kakati
ulize ekyaddira munanga atuliriza n'abakyala ono oba mukyala amanyiddwa nga Elizabeth Blount eyazaala omulangira Henry Fitzroy yatandika n'okuba nti munange ye kennyini wajja kubangawo enjogera egamba nti no Bless Bessie Blount bamuyitanga amannya ago Bless Bessie Blount nti awadde kabaka omwana ow'obulenzi era omwana amaze okuba nti azaalibwa munnaffe atuwuliriza gwali ku Impact FM Radio Samayinja ekyaddirira kabaka ono engeri yamaze ebbanga nga talaba mukyalo ono olwamuzaalira nate ezzadde lino nga kimanyi ti anyiizizza ate n'abakyala teyaddamu kumutunuulirako wadde n'okumukyalirako wadde n'okumuyita okudda mu lubiri kubanga kyalinga bwegamba nti nno kati kyakoze kiwedde omulimu gwakoze guwedde era munnange kabaka okutaasa amakaage okutaasa obufumbo bamuzalidde omwana olwedde n'abakyala asanyuse alabye ku mwana kale akkiriza kibaawo abasajja basobya mbu kakati muneeki yakola kabaka okutaasa amakaage yakkiriza omukyala Elizabeth Blount amuzaalidde omwana ow'obulenzi addemu afumbirwe kakati no munnange era neki yakola kwegamba nti agakuba naye addamu okuba nti afumbirwa kubanga kabaka yayogedde era mwaka gwa 1522 Elizabeth Blount munnange bamuteeketeekera omusajja ow'okumuwasa nga mayiddwa nga Gilbert Tail Boys ono gwe bateekawo bali bamadde okuba nti akuuma kabaka yali amuwadde kyalina okuba nti akola ebiseera ebyo naga nti no yagenda okuba nti amuwasa newankwadde nga bagamba osinoma ku byafaayo bano bagundi bano Baron Tail Boys kigambibwa nti baalimuko balinamu history oba ebyafaayo byakatwewungu ebagwagwa eddalu kati nno ono gwe bamufunira okuba nti munnange yawasa omukyalo ono azayidde kabaka omulangira kati nga maze omunaku okuba nti bafumbirwagana nate omukyalo ono Elizabeth era okuva olwo yasooka n'asiizi okyoyita okusiizinga okuggwerawo ddala nga tebakyamwogerako n'akamu n'akeddagala records n'esiimuuka ne babeera nga maama azadde omulangira tebakyamanyina kumumanya kubanga yaavuddewo kyali kitegeeza nti nno kati Henry bambi Catherine owa Aragon oba n'abakyala ategedde nti kati baawe bali bonna bali butoola ategedde nti baawe akakkanye ategedde nti baawe yeetonze ategedde nti baawe agamye n'oga omukyala gwalowooza nti abadde ayagala amugambye afumbirwe era n'afumbirwa embaga nga bonna balaba n'abakyaki yakola kwe kusonyiwa omusajja n'aga nti nno kale nkusonyiye omukwano gwaffe guddemu badijjukira ekintu kimu yeetanna kuba nti azaala ye nga ye omwana ow'obulenzi n'abakyala Elizabeth n'abakyala Catherine kyeyakola yagenda mu ekereziya n'afukamira yali mukazi mukatuliki nnyo n'asaba Katonda nti ayi Mukama lwaki tonnyamba notteko omwana ow'obulenzi mu lubuto lwange ntaase obufumbo bwange kuba bugenda omusajja musonye ne simanyi kyajja gyalabankana ate birala bambi nga mukazi watakyasanyuka nga mukazi watto akyajaguza olw'okuba nti kabaka amaze okuba nti agoba omukyala amuzaalidde omusika owulira ate munnange ebyatandika kakati jjukira nti Henry yali avudde mu ggwanga erya Bufalansa mu kuvaayo yajja naani ekyaliyo were nga asiibula agenda bano ba Mary Boleyn yasimbula naye kubanga taata waabwe yali nga ali mu kuba nga asendereza kabaka ono abeere alisinga yagala ku baana bano kati nno mu kudda mu Bungereza ono Mary jjukira nti bamufuula okuba nti omu ku abo ba ladies in waiting era ba Catherine of Aragon ekyamuteesaawo awo abantu bejja nabo nga gandino baana ba ambassador n'abakyala nakkiriza of course bamuyambengako kumbe Henry kabaka akyagala Mary mu bubba mpola mpola kakati nno ekyaddirira munafu atuuliriza Mary aba atandise okuba nti akola mu mbeera bwetyo ng'akolera ddala emirimu gigenda mu maaso genda bukwakku mwaka gwa 1522 kizibwe owakabaka owa n'abakyala Catherine amanyiddwa nga Holy Roman Emperor Charles II yamukyalirako mu ggwanga erya Bungereza era wano yagamba Henry muni bateekwe enkolagana ennungi ne kabaka ono Emperor amanyiddwa nga Charles wabula ave ku Bufalansa abeerenga enkolagana agikona bano munnanga ab'omu Spain era mu kaseera nga amaze okuba nti avaawo ono
ye n'abakyalo ono yennyini gwe twogerako yagamba agenda kuba nti awerekerako Henry mu ggwanga erya Bufalansa okuba nti baselebrate nga kibayita visit ene esookera ddala era munange bwekyo bwekyali kati myaka 2 bamaze okuba nti bakomawo olutalo olwali wakati wa Bufalansa wamu n'eggwanga erya Bungereza lwali lukomekkerezebwa kubanga bamaze okuba basayininga endagaano. Kakati wuliriza munnaffe atuwuliriza ekigenda mu maaso kyali ki nga abazze okulaba bakyaluse abazze okulaba ku n'abakyala wa Bungereza Catherine o Aragon bakyaluse bazze wabe ku butaka ng'olwedde ne kabaka obagwe tino tufunye papa yamaze okuba nti afa Julius era nga asikiddwa papa Leo owe10 munnange yavaayo n'agamba nomwina okuba mutekawo emirembe ne bakkiriza ne basayininga endagaano ebyatwala kabaka Henry mu ggwanga ne Bufalansa bwatuuka yeeyo munywanyi gwegenze okuba nti alaba kabaka wa Bufalansa amayiddwa nga Francis n'amulaga omuwala gwe yamulaga nga muyita Mary Boleyn n'amugamba nti nnaako bwe kati akawala nakaagalako ne tukayita kaamalaaya akaalayisi wano kabaka ekiro ekyo tiyawuliza alinga yatawuliza bigambo byerega ndi waba malaaya kale munnange ekyo naye yamwagala mu kumwagala ebyali omwabitegeera munnaffe atuuliriza kakati nno awo wetuli program kalumanywera tutunulya kabaka owa omunaana amayiddwa nga Henry owomunaana obwakabaka bwa Bungereza munnange atuuliriza mbadde maze okulaga nti nno kabaka amaze okuba nti akomyewo mu ggwanga bwakabaka bwe obwa Bungereza avudde mu ggwanga erya Bufalansa gy'avudde munnaffe atuuliriza olw'ensonga nno taata ow'abaana Thomas Boleyn yali yeegalizanga gati n'abaana be alisi bagaleko ko kabaka munnange engeri yali ambasada musajja mugagga ng'amanyiddwa yasaba kabaka nti abaana bagende mu Bungereza baberekeko eyo bayambe ku n'abakyala ku mirimu nga kyabalo kimanyi bafuna chance yonna maybe banayagala ku kabaka era mu abo Mary gwe yali yagalako mu Bufalansa munnange asituka bukorokoro paka mu Bungereza mbwa kabaka bwatuka mu Bungereza Mary ono kabaka kiyakola nga mutadde wali mugundi mubali betuyita ba ladies in waiting yamugamba nti no munnange butayonona maka gange muwala gwo ino okufumbirwa era bamufunira omusajja wa mangu nnyo amayiddwa nga William Carey lego bamufunira omusajja ali omugagga abamukwa bali batambuza amabaluwa era munnange embaga yaabwe yaliwo ngenda ku mwezi 4 omwezi gwali gwa February omwaka 1522 era Henry enga kabaka ow'omunaana yali munnange omugenyi omukulu era kigano gamba nti no bano basigala nga beyagala naye nga mukyama era kigano gambibwa ebitali on record kabaka okigamba nti abaana babiri aba Mary kabaka nayenza okwalinamu ko omukono yayitamu ko omukono naye nga naye tiyavaayo kuba nti recognizinga kabaka ono nga recognizinga kiri ekya Elizabeth Blount kakati no embeera munnange bwekyo bweri kakati kinajjukirwa nti Henry ono mukazi we amayiddwa Catherine over Aragon nga bagenda okuba nti bafumbirigana yasooka yali mukazi wa bbaawo wa muganda we omukulu amayiddwa nga Arthur eyalenda okuba munange ng'afuna engule okuba nti agenda maaso okuba nti munange agituulako era n'afa ekyeddako kuba nti ono bamugamba nti golina okuba nti owasa munange abadde mukazi waani wa brother wo era munange nekigenda mu maaso bwekityo mpolampola kakati nno munnaffe atuuliriza kino bw'oba ogenze mu mateeka canon law ogeze mu mateeka gennyini bagamba nti nno omukazi abadde owa brother wo abadde owa muganda wo tuli ffenna omukazi abadde owa muganda wo wansi w'amateeka n'afuuka nga sister wo tosobola kubanga omwagala kakati nno kino kyali kitegeeza ki munnaffe atuuliriza kyali kitegeeza nti omusajja ono yasooka ne yeewuunyamu n'agamba kubanga baga yali ategeera nnyo eddiini Henry baddiini nga mu kugitegeera waliwo abamutaputira yalina bakadino abatambula naye ku lusegere naye tebabifangako ebyo bo tebabifanko bagenda abugenzi incest I think was the order of the day mu bwakabaka ono obwa Bungereza naye mukawuko bulala kakati nno muganda ng'apuliriza ng'amaze okuba nti bawasa omuwala bamufunira omukyala amayiddwa nga Mary mwege nti yamwagalanga ayina bbaawe kabaka ali mu lubiri lwe tuba tuli awo Mary yalina mukuwa muganda we gwe nagamba kamayiddwa nga Anne Boleyn ye yali munange yagenda okusoma
mukoma omugwanga lya Bufaransa taata we namugamba of course gira ogendeko nawe mu ggwanga erya Bungereza wegatte ku muganda okubanga muganda we yaŋŋambye nti nno kabaka alakyamulabawo kabaka alakyamulabawo taata nga yagamba muwala we nti nno linnya ogende mu Bungereza kabaka yaŋŋambye nti nno omuwala yaŋŋambye muganda wo Mary yaŋŋambye nti nno kabaka takyamulabawo ani kyava abuuza taata we taata ngende Bungereza gyongamba okuba nti ngenda kukola yoki era kino kinkwatirako wa kanyinza okugenda naye ate Mary yafumbirwa omugambe nti kabaka takyamulabawo binkwatirako wa taata n'atuuza muwala we n'amugamba nti nabagamba nti omu ku mmwe ali yagala ku kabaka naffe tuyingireko mu lulyo olulangira era genda mu Bungereza mangu nnyo olabe nti okola kyonna ekyetaagisa okuba nti kabaka akwagala. Munnanga mpuliriza ebyaddirira mwezi gwali gwa Januari omwaka 1522 ono mwana muwalanga yetika ava mu Bufalansa ayingirawo mu Bwakabaka bwa Bungereza bwatuukayo of course bamuwa ekitiibwa ekya Maids of Honor eri Queen Catherine n'abakyala Bungereza era munnange bwatuuka mu gundi mu lubiri bamwaniriza ba sisters abaliwo already bali bamuwuliddeko nti yali muganda wa Mary bamwaniriza naga nti anawe jangu kati ofuuse sister kakati munnange atuliriza newankubadde kigambibwa nti Mary yali mulungiko okusinga ku Anne ono naye Anne ono kigamba nti yali muwala mugezi era asomyeko ebintu ebyenjawulo ennyo nnyini ddala kakati nga baleeteddwa mu lubiri mission ogitegedde taata asindise omwana genda osidiusinge oyagale otege obubadi bwonna obukojjo bwonna okulaba nti kabaka akwagala. Munnange mwaka gwa 1525 ekyaddirira Henry gwe twogerako munnanga mpuliriza yalanga okubanga becoming impatient nga takyakybeera agamba yeetaaga okufuna kye bayita omwana omulenzi mu mukazi ennyini gwe yeefunidde alina okubanga afuna kubanga pressure yalanga okubanga emujjako nga bannange bino tugenda mu ntalo bwenfiirawo nga sizadde mwana mulenzi wange avudde mu ntombwe zange ate ng'avudde mu n'abakyala gwe mpasiza empeta kyo kinaaba kikyo ki munnange mu biseera ebyo Henry kabaka atandika okulaba nkana nate mu kulaba nkana ekyaddiriro kimanyi kwe kutandika okuba ng'atunula mu bakyala abo bonna yasooka of course nga wakimanyi abamuli okumpi yatunulya abakyala abakuuma n'abakyala wa Bungereza amaidwa Catherine mukazi we alabe ddala oba anaddamu okukola ensobi gye yakola luli ku mukyalo gwe yazaalamu era kigambibwa yagala ku bakyala abawerako batuyita ba ladies in waiting yabavanga ku layini ono n'amala onadda ku mulala bwekyo bwe kyali mu ggwanga erya Bungereza muganda wange apuliriza kakati mu baana we baleeta mwalimu mwana gwe bayita Anne Boleyn ono kabaka bw'atuna bw'ati ne yeetegereza n'alengera agenda okulaba omwana ali so cheerful omwana anyirira omwana azannya nti omwana ali myaka gye ekivubuka omwana anyumirwa nnyo mu kuzannya kaadi zino matatu omwana anyumirwa nnyo mu kuzannya emizannyo egya dice nga ludo omwana mbu eyajjera obukojo bwonna okuva mu ggwanga erya Bufalansa obw'okunywa wayini omwenge omwana amanyi okufumba emmere y'Ekifalansa French cuisine omwana amanyi mbu okuflatinga omwana amanyi mbu okutemya kye bayita okutemya ku muntu omwana amanyi okutambula omwana mbu amanyi n'okuzannya zaala mbu omwana ayogera ng'omwana akola ebisesa mbu omwana akola ebyabalungi kabaka n'atunula kabaka n'aggwamu kabaka ne bamuyita bwisi nti owayidde engulu ssebo Ssaabasajja kabaka tuswala naye nno ekyaddiriro kimanyi muganda wange ebyaddirira omwana ono ye nga ye mbu yalina olulimi oluli sharp ng'ayogera ne batoogera newankubadde yalina akasunguyira kati kabaka n'amulabaniriisa George naga okuba nti amwetegereza yasooka n'amutunuulira n'amwetegereza twaleka tansi okuba nti alengera Anne Boleyn gwe twogerako yali mukyala nga muwanvuyirivu ng'alina enviiri za black ng'alina face nekulungirivu eringa ya kapa zibaita cat face ezo
era nga alina kye tuyita n'obweru bwe nga si mweru nnyo kisukkiridde kiri ekitiisa. Era omuwala ono gwe twogerako munafu atuuliriza yayina n'akazigo mu mannyo. Mu mannyo yayinawo akazigo, era kigambibwa nti ku mukono gwe ogwa ddyo yayinako n'engalo 6 nga alina kannaswi. Ayinako kannaswi ku mukono ogwa ddyo. Ono omukyala gwe tuyita Anne Boleyn yayina kye tuyitanga gundi ekiringa limange eddokooli naye nga si goyita temapanga efuuka goyita ku bulago wansi wa kalevu awo, era yayambalanga nnyo ebiwanvu okuba nti azibawo tebasitula kuba nti balaba. Yeso kiga nti nno ekyo kyali nfudo okuba nti omukyala alinga oba mulaba waliga yalinga mubi, so yayambalanga ebigoye ebiwanvu okuziba okuziba that is ekiringa ekisakiro ekiringa goyita. Kakati munange ezimbize yambalanga engoye zeyambalanga nga zikwatidde eno mbulago bwatyo. Kigambibwa nti ono omuntu nako bwoti amazima gennyini yali mukyala wa kisa wa kutunulako. Mbunga alina emimwa nga gyogera kabaka n'okkakkana weka n'ogaba neemuleka omwana ayogere. Munnange ekyaddirira Anne Boleyn kino bwe kyali bwe kityo abatuuliriza waliwo omwana kigamba nti obulungi bwe gyakoma okuba omulungi n'ebikemo gye byasinga okuba tebimutomera, era mu abo bwe yayagalanga bwe yaganzanga mwalimu yayagala okuba nti amuwasa. Era bwe yakomawo mu ggwanga erya Bungereza mwana mulenzi okekyewunyisa edda baali tebali ku byagundi. Ono kazini Kizibwe yali ava mu bwakabaka bwa Ireland oba nga mu Irish amayiddwa nga James Butler. Ono yali Earl owa Ormond ow'omwenda. Ono yaga nti beyagalako kko n'omuwala ono era ne bateekateeka okuba nti munnange agoba nti amuwasa. Era munnange ekyaddirira kyali kyakuba nti no bateekateeka embaga sinziggu eyali yennyinnyini eri babateekateeka okuba nti munnange embaga egenda mu maaso. Ekyaddirira omukolo ne bagukutula munaga nti ate gujja kubeerawo. Era mu kuba tegujja kubeerawo taata kye yakola kwe kuddira muwala we Anne Boleyn njoga ku Thomas Boleyn ka taata atayagala muwala watufumire muntu mulala yenna wabula afumbirwe kabaka. Kye yakola kwe kusaba abeere nga bakyusa posti ez'enjawulo okuba nti avaawo awo nga maid of honor abeere nga amutumako mu kitundu ekya mu lubiri ate olulala. Era munnange kino yakikola. So Anne we bamutuma mu lubiri bagenda okuddamu okumuyita okudda nga kazini we ono yayagala okuba nti amuwasa James Butler yafunye dda omukazi omulala, era nga munnaffe bamukutte n'abeera nga awasa omukazi omulala. Kati kigambibwa nti okuwasaŋŋana kuno kwali kwakuba nti basetolinga munnange enkaayana ezaliwo mu bwakabaka oba Omondi. Kitegeeza nti nno embeera munnange bwekyo bweri. Kati nno Earl ow'omusanvu eyali akake nnyo omwana ono okuba nti munnange era maaso okuba nti awasa oba afumbirwa kazini we amazima James Butler yafa mu mwaka wa 1515. Kali mu kufa jukira balina oluganda kwani kuba no ba Anne bonna Anne ne nani ne muwala we omulala mayiddwa nga Mary. Era ekyaddirira taata waabwe Sir Thomas Boleyn yavaayo ng'alaga ngenze engeri gyendi omwana omukulu ow'omwana ow'obuwala mu bwakabaka n'obwa Ormond nze n'okuba nga ntwala engule eno. Kali munnange naye yavaayo n'aninyezebwa n'agamba nedda tolina kuba ng'ogitwala. Duke wa Norfolk yavaayo n'amuwakanya n'agamba nedda ssebo tojja kweyagaliza wekka. Kati omusajja ono Thomas Boleyn olw'ensonga nti yali mukwano nnyo ogwa kabaka Henry ow'omunaana n'amuwaabira ensonga n'agamba ssebo nyamba nange ntuleko ku ntebe ku sayidi eri nkufugireko. Henry kabaka olw'okuba nti yali atya munnange okuba nti bagenda ate mu ntalo ezinaso okuba nti enkaayana ezivaaso okuba zivaamu entalo ne Ireland okulisovinga mu mateeno yagala nti nno nedda kyaba okuba nti akola kateekewo omukago ogujja okuba nti gubeerawo ogw'olubeerera. Ogw'olubeerera gwali gwakuba nti baddira omwana owa Piers amanyiddwa nga James ne Anne Boleyn alisi bateekewo kye bayita omukago bate omukago gwennyininyini guli ogwakabi. Kakati ekyani akikola Henry kabaka yakyogera yakiproposinga balijjukira taata wa Anne yetayagala muwala we kuba nti awasa oba afumbirwa omuntu yenna omulala ayagala afumbirwe kabaka. Yali mission yokka enkulu.
munange ekyaddirira bamugamba nti nno omanyi obanga gwo wasiza nga bwe nagamba nga bakuwasiza gwo fumbiddwa nga oli mukyala gwo alina okuba nga osasula bride price oba dawale eri omusajja gwo alina okweta ebintu okuba nti munange mukomekkereza ensonga zonna bwe zityo. Kati pulaani eno era tata yagirinyamu eggere naga tejja kusoboka. Omwana ajja kukirizibwa kuba nti afumbirwa bano bakubanga bandyako munange ki entebe yange. Tata n'agaana Thomas wabula keri abalaka ekali abali ekintu kimu kyokka muwala we tayagala afumbirwe eri agafumbirwa no Bwakabaka. Munange ebyaddirira entegeragana mu bufumbo munange yagaana era omusajja oyo yagala okuba nti addemu okuba nti amuwasa James ne bamukwata bamufunye omuwala omulala Lady Joanne Fitzgerald eyali omuwala era omusika wa James Fitzgerald owa Al owa Desmond owe10. Kakati nno munanga mpuliriza ekyo ne kibeera nga Anne bamulesse kati nga ali awo talina agamba asigadde n'obulungi bwe nga tata we kyamwagaliza. Anne Boleyn munanga atuliriza bwe yali nga tafumbiddwa yalabikako nate omundi omulala kyetuyita mu mukolo mu mwoleso ogwa bannalulungi ogwali guteekeddwa bambassadors ab'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka 1522 era munnange mu kulabikako ebyaddala bateekateeka omuzannyo zino ziplay emizannyo egy'okusanyusa abantu abazze ababitiibwa mwanga gonna ne bakabaka ab'enjawulo era wano Anne Boleyn naye munnange yali omu ku abo abagenda maaso okuba nti munnange batandika ebintu bino era etwogerera omukolo guno y'omu ku abo abawerekera sister owa Mary sister Mary oyo yali omu ku abo abaana abali abato abakabaka Henry era ono yamuwerekerako ne bajja kuba nti bazannya emizannyo gino egy'enjawulo nga bonna bambadde gawuni eza white empanvu ennungi ennyo nnyini ddala munnaffe atuuliriza. Kigambibwa nti naate ono omukyala Anne engeri yasoma ebya fashion engeri yasoma ng'avudde mu Bufalansa ate Bufalansa ne bamukwabo bagamba nti bali balungi mu kudesigninga badizigini olugoye lwe lwalabika nga luli extraordinary olugoye lwe lwali extra wonderful olugoye lwe nga luli so stylish olugoye lwe nga lulungi nnyo nti bagenda okujja nga abaana bawerekera ku Mary muganda wa kabaka nga mazima genyina amaaso ag'abasajja gonna gatunulidde lugoye lwa mwana ono amayiddwa nga Anne Boleyn. Kakati munnanga mpuliriza nga bagamba nti she was the perfect woman for a day era mu kaseera kenyini ako ne mu kigali mwe yagira baga nti omukolo yaguweesa ekitiibwa nti yambala engoye eza Falansa nga zinyirira za style ne bajja ku mukolo mu muzannyo n'asooka tema dance ng'ensi eraba kuba yali amanyi kyakola mbuno olwakwata akazindalo k'ebiseera ebyabeere ng'ayimba ng'eddoboozi lyeryo olwakwata smiles ne anyige asule ku ntongooli abasajja ne bayiika amabbabbanyi. Munnanga mpuliriza omuwala yali multi-talented ng'asobola okusuna ebivuga eby'enjawulo ng'ayogera Obufalansa bulungi nnyo ng'abantu baluwulira ng'omuwala ali so intelligent mugezi era ne bagamba nti no she's just a quick-witted young noble woman. Kati nno abasajja ne bamulaba ne bagamba nti nno ebyaddala omuzannyo olwaggwa nga buli omu pati esooka ewedde ng'adduka mu biseera bino byabadde afunayo ka selfie oba autograph naye mu biseera biri nga buli omu akuba nti munnange ayogerako ko naye kubanga ebyaddala ali ng'asanyusa. Muganda nga ampuliriza ali ku Impact FM Radio Samayinja ekyaddirira energy amaanyi gyateekamu gonna ye yali amanyi kyabala omukyalo ono Anne Boleyn era ne social gathering yagendangako yonna buli kise wali ng'abantu bwe bati abasajja ng'ayitawo ko nga bamulengera nga yeeyisawo ko nga wuba olugoye nga lujeyo ti nga bamulengera. Munnange tuba tuli mu myaka gwa 1523 Anne ono gwolaba engeri yali munnange mulungi kabaka tamulengera naye atejjukira muntu atejjukira yali alabankana yalina effujjo lye mu mbeera ez'enjawulo. Munnange yafuna omuvubuka amayiddwa nga Henry Percy yali mutabani wa Henry Percy Earl of Northland owokutaano ono nno kiga nti ne bateekateeka okuba nti munnange bagira okuba nti baagalana ono yamwagalako naye ekyennaku engagement yaabwe
nemenyeka ng'ekigimenye okimanyi. Omusajja yagamba Anne ayika ayina ba partners bayitirivu nnyo nti olw'obulungi bwe gyewako mukwati mulungi n'okuba nti munnange alabankana n'abasajja era obufumbo bawumenya mbappa. Ekyo no munnange kyasanyusa obusanyusa Anne nga tafaayo ne taata we nga tafaayo bamanyi kye babala. Munnange ekyaddirira Thomas Worsley ono nno omu ku abo abalabirira abasajja. George Cavendish n'oyo yagamba nti nno bano nabo bamwagalako ono Anne ne bonna bise yamwagalanko nga ebintu bimenyeka tebigenda mu maaso na nkola zonna era nga n'omwagala taata wanze okuga nti omwana tomumaliyako bintu oba tomumaliyako kintu kyonna muleke tajja kuba mulungi. Kati Kalidinaali amayiddwa nga Thomas Wolsey ono munnange apuliriza yali omunywanyi ennyo owa kabaka Henry ow'omunaana. Ensonga yetayizaagala kuba kitegeera nti nno alabika kabaka ayagala bamusetingi y'omwana ono yali takyagalira ddala. Kati okusinza munnange ku byafaayo kigambibwa nti nno Thomas taata w'abano abaana ba Anne kyeyakola kwe kulumba Cardinal Thomas Wolsey namugamba owange w'erinnya kakkana nkuwa ekyoyagala omwana omuleke abeere munnange ng'asemberera yeekukuutiriza ku kabaka Henry ow'omunaana. Kaki kyeyaddamu olowooza mugala nga mpuliriza kyeyaddamu omusajja ono oba bamuwa ssente mmeka oba mmeka n'agamba tewali tabbu kasana oli mukungu ate bonna bantu bakulu bamanye ekyokukola. Kakati ekyaddirira Anne ono gw'olaba ng'era mu biseera ebyo yafuna omusajja ate omulala era muperereza amayiddwa nga Sir Thomas White. Thomas White ono yali omu ku abo ba poets abavanga ne batontomera obwakabaka. Naye ekyennaku ekyaliwo ono teyamuwasa ne yamudduka era mu ggwaluko mu 520 White ono yawasa ate Elizabeth Cobham eyali gwe bagamba nti nno yasooka n'afuna omukyala obaga nti yali nnyo mukyala wa birooto bye. Mufuna omukyala ono ebyaddirira ate bakyawagane mukyala we ng'abakyankanya yaani ye Anne yennyini kuba yasigala abakyamwagala. Era mu mwaka gwa 1525 White ono yagamba mukazi we mbwate yagenda mu maaso ng'ayenda era ne baawukana. Ekimawudda ki nga kuba nti akomawo abeere embu afuna interest oba addiŋŋana ne Anne. Muna ebyaliwo bonnagala nga tuwuliriza kakati nno tuba tuli awo ng'omusajja ono akyaye mukazi we mbwayagale Anne. Laba mu mwaka gwa 1526 kabaka Henry ow'omunaana naggambe twale saatunula nga tandise okulaba kati obudde buno n'alengera omukyala ali skillful, omukyala ayimba ennyimba ez'omukwano, omukyala azannya obulungi mu theatre. Nagaba nange onaani okukyusa omutwe bw'ati kabaka Thomas n'amugamba oyo ssebo muwala wange era ali awo talina musajja yenna. Kyakitegeeza ki eri kabaka mugana nga mpuliriza ebyaddirira tandikira awo nate olunaku olunadako kabaka amaze okuba nti atunudde yatunula nga bamuzaala alabye ng'akuze n'afuna abakazi ab'enjawulo. Kati obudde buno alengedde Anne Boleyn omukyala gwe bagamba nti wali omuyiwako amazzi n'oganywa, omukyala gwe bagamba nti nno bwali bulabe kubanga abasajja bangi nnyo bamwagalako bonna nga bagenda bugenzi. Kabaka amulengedde abuuza mwana kyoyo. Omusajja agamba oyo mwana wange ate ali singo. Kyekyaddirira ku kabaka era ayagala nnyo abakazi agudde ku mwana muwala embaki ayagala nnyo abasajja. Tuli mu Bwakabaka bwa Bungereza mugana nga mpuliriza bwatambula butya ebiseera ebyo. Omulangira Kalibage gange mbe bulungi mweraba.